Nkwise kukolaga investigations ezaffe omukyala twamulondodde entambula zonna nziina. Okay, so ugenda kwetegereza waneeno oluswahili sirumanyi bulungi. You told me omanyi luswahili na what? English and what? Sorry, luswahili na Luganda. Oluganda lulimu katono. Naye ngenda kusaba, ngenda kuzisa Luganda. Okay? Oluswahili sirumanyi bulungi. Kakati twalondola mukyalawo everything mbiina waneeno. Okay? Omukyala betwamulondola what chetwasooka okufinding out nti takola bwenzi mu nnyumba yo. Okay, obwenzi tabukolera mu nnyumba yo. Takola kale kintu kyonna kibi from your house. Okay, wabula ebikolwa byonna byonna ebisigadde byakola abikolera wabweru wa nnyumba. Omukyala ono twamugoberera ng'agenda ku mulimu, n'ava ku mulimu n'agenda mu bakwano be everywhere yanadde waka bw'atyo. Okay, netumulondola kale bambi okumala ebbanga eriwera. But what we found out, amazima, what we found out, mukyala wono kansoke eno si emmotoka ya mukyala wo. Yeno omukyala ono yatambuliranga nnyo mwene emmotoka ng'agenda ku mulimu, bw'ava ku mulimu gy'abeeramu. Ofuna bulungi nnyo. Naye ate emize gye yakolerangamu tigyali mirungi. Era amazima saagala nkulimbe amawulire ge nnina gy'oli mawulire mabi. It's not good news. You understand English? When I speak English, do you understand me? You do? Do you understand Luganda? Are you sure? Because I don't know Kiswahili and I would want us to do this job. Okay? So, you said you're from Burundi. Okay. Kakati twagoberera mukyala wo omulaba waneeno. Twamugoberera bulungi nnyo okuva ku mulimu n'ava mu parking, tapakinga ku parking ya ku mulimu gwe, n'ava mu parking bulungi. Ba investigators baffe batandika okugoberera omukyala ono okuva ku mulimu gy'akola, mpozi na buli wamu gye yatambuliranga, era mu kaseera ako omukyala oyo ng'ali mu mmotoka yeyo gye yavuganga emmotoka ye, era bw'atyo yakwata ekkubo n'agiyingira n'agisimbula asobole okweyongerayo ate mu bintu bye ebirala. N'avuga emmotoka mpola mpola n'agenda mu kugenda, era ba investigators baffe bamutambulirako okuva mu parking gye yali pakingamu emmotoka mpola mpola, bw'atyo emmotoka ye yaawo ng'olwo eweta mu kifo ekimu. Ayina bwe yapakinga n'ayingira bulungi nnyo ekifo ekyo, ng'olwo tumaze okumugoberera enfunda eziwera, n'ayingira bulungi nnyo mu kifo ekyo n'apakinga. Fene tulowooza azze kufuna ku byakulya, azze kufuna just, naye ng'ate ekifo kino eno kyalina gardens ne lodge. Okay, n'ajja bulungi nnyo n'afuluma bulungi nnyo n'agenda n'afuna w'atuula. Oluvannyuma ennyo omukyala wo n'ayina omuvubuka gwe twamulabanga naye nnyo ng'abeera nnyo n'omuvubuka ono. Ofuna omuvubuka oyo era yajja mu kugoberera omukyala ono yatambulanga nnyo n'omuvubuka omu, wabula mu kukinoonyerezaako ennyo twakizuula nti omuvubuka ono bambe yabeeranga neiba w'abantu baneeno, era mu kusooka twalowooza nti just bamukwano ongano, anti buli kaseera babeeranga bonna, era mu kaseera ako investigator waffe yali busukka kubo ng'alaba buli kimu ekigenda mu maaso ku hotel eyo busukka kubo, era bw'atyo omuvubuka n'ajja asobole ate okusinkana omukyala ono, bw'atyo n'ayingira omulaba n'ajjira ku booda n'ayingira bulungi nnyo n'apakinga, naye ne bamuyingiza n'agenda n'asinkana mukyala wo, era olwavaawo ne bagenda. Omukyala yali yamaze dde okukola booking n'agenda ne bayingira mulungi. Kulwa bulungi bwa TV yaffe tetukirizibwa ate kulaga ebintu bimu kumpewo. Omukyala oyo yagenda mu lodge era wayitawo akabanga akatono ddala, emmotoka n'erabibwako nga efulumayo mu hoteri eyo nga bw'ogiraba awo mpola mpola
bw'atyo omukyala n'asimbula emmotoka ye n'agenda wabula mu kaseera ako omuvubuka ono baali bamuleseeyo munda era naye yayitawo akabanga katono ddala nga y'oyo ate avaayo bw'atyo ayambadde t-shirt enjeru mpozi ataddeko n'ekijaketi ekya black ayambadde empale eya black n'avaayo bulungi nnyo nga investigate affe amuli busukka kubo ng'era n'omukyala oyo akutte kubo agenze nga investigator ate omulala yamufollowinga era omuvubuka ono yakwata boda n'ajagira bulungi nnyo walaga n'agirinnyako nga bwomulabawo n'akwata ekkubo n'agenda. Ndowooza omanyi kibabeera bakolayo. Takomye okwo omukyala ono ayina emmotoka yagikozesanga nnyo atya nga waaba tasisinkanye muvubuka ono mu loogi ayina wamusisinkana ng'ava ku mulimu bulungi nnyo obudde buzibye kati olaba awantu wano eno yava bulungi nnyo mu bibye n'ajja nga investigator amugoberera